nga tebannagezaako kutambula mu ngeri ey'okwekalakasa olwaleero. Abasawo bano abalindiridde okugezesebwa oba ba interns basooka kuwa minisitule y'ebyobulamu nsaleesale wa wiiki 2 ng'emaze okulambika engeri gy'egenda okubasindika mu malwaliro okugezesebwa. Okugezesebwa kuno kwe kumu ku mitendera gye balina okuyitamu okufuuka abasawo abajjuvu. Bano basisenkanye olwaleero oluvannyuma lwa nsaleesale ono okuggwaako. Nga basinzira ku Galloway House e Mulago, bano balaze obwennyamivu olwa minisitule y'ebyobulamu okulemererwa okutuukiriza bye baali bagisabye. Tuwandiikidde sipiika ebbaluwa, tuwandiikidde omukulembeze w'eggwanga, twagitwala ku President's Office, tuwandiikidde minisitule y'ebyobulamu, minisitule egamba terina ssente. Tugenda kumala bbanga ki nga tetunnaba kukola, ng'abaali balina okukola baamala okukola, wiiki 3 emabega, abantu bali mu malwaliro bafa. Ne ku mulundi guno poliisi egezezzaako okwogerezeganya nabo wabula ng'eyiwa nsaano ku mazzi. Have a very clear way, modernized way, and that will not disturb the peace of other people. 5 people were selected to go to Parliament, while the rest of us stayed behind. And when we reached Parliament, they only selected 3 people to enter. So today, if you're asking us the same method that never worked in the end, we are not choosing. Afanda atubulide era tagenda tukiriza ku matching na ife tugenda gena tu matching. Mwecho mukimanyi. Tugenda ku organizing wano, twogere ne process bizibu byaffe, then fe tumachinge tugende mu Parliament. Abasawo bano beeremye era bwe batyo ne boolekera ekkubo eri batuusa ku Palamenti. Wabula ne poliisi yabadde yayiise eddamu bungi tebaganyiza kufuluma kifo kino. Will be arrested and prosecuted in the courts of law. We are peaceful. We are peaceful. We are peaceful. We are peaceful. I'm a doctor. What of us is not such a problem, but I'm home. I must be asked. They should be asked. Mothers are dying. We are home-seated. They should be asked. Bwerabye ng'abasawo bano si baakuva ku kyabaleese esazeewe bakwate era nga wano bakuttewo 7 ne babatwala ku poliisi y'e Wandegeya. We are fighting for Ugandans. We are fighting for healthcare. The healthcare is bleeding. We are fighting for Ugandans. We are fighting. Hey, what have I stolen? Hello. I'm not going to enter. Hello, please, enter. Where do you fight? Just cool down, enter. Where do you fight? Enter. But it's going to work for you on you the next day. Just sit down. I'm not. Sit down. Hey, you. Hello. I said I'm going to sit back. Okay, fast. Oluvannyuma lw'okulemererwa okutambula nga bava e Mulago, abamu ku basawo abasimatuse okukwatibwa beemuludde mpolampola ne badduka ku National Theatre okweyongerayo n'enteekateeka yaabwe. Wabula eno nayo poliisi ebadde ebalinze. We can get a few people to represent you back. Eno nayo enjuyi zombi bwe ziremereddwa okukwatagana, poliisi esazeewo okugomba obwala mu basawo bano. Kyokka okwawukanako n'embeera ebadde e Mulago, wano abasawo basiza kimu nga nkuyege bonna bakwatibwe era poliisi batutte ku CPS mu Kampala. Poliisi ekakasizza okukwatibwa kw'abasawo bano. Tujja bba tubabuulira musango ki ogw'enkomeredde gwe tunaba tusazeewo genda nagwo mu kkooti kuba essaawa zino bali mu kuggyibwako byonna ebibakwatako ebinkumu n'ebirala. Okusika omugwa wakati w'abasawo bano ne minisitule y'ebyobulamu kuva ku bbaluwa akulira ebyobujjanjabi mu minisitule eno Dr. Henry Mwebesa gye yawandiikira abakulu b'amalwaliro ga gavumenti nga bategeeza nga minisitule bwe yali egenda okulwawo okubaweereza abasawo abalina okugezesebwa. Mwebesa era yategeeza nti minisitule yali terina nsimbi za kubasasula kasiimo kaabwe ke balina okufuna nga bakola mu malwaliro. Mu ggwanga eririmu ebbula ly'abasawo, abagezesebwa bano bakola kinene nnyo mu kuweewula ku mirimu mu malwaliro era bwe batali kubeera kuyagga naddala eri abalwadde.
Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.